Yeyo. Wembuza gwe nawe leka kubeera ate otyo. Wakati okubijjayo ndeka tulina kwogera bogezi na landlord. Ate tumugambe ki? Tulina kwogera na landlord. Yatugambye tumugambe wayogedde naye. Noyogera naye. Kati nange njagala njogereko naye. Ate omwagazaaki. Oyagala bamale kufulumya abakusindiikiriza ofulumire ku mudumu gwa mundu oba kiki? Naawe leka ate kwe. Ate nofune emmotoka. Yodo fune emmotoka. Emmotoka waneenyambyeko n'oginfunira. Yes, zinamanyi sikyalina. Abantu batawuliza omwezi guno gokagoko gw'omusanvu ge bamanja guno gwa munaana. Ate emmotoka tulina okugifuna ng'ebintu mu nju biweddemu. Kati obadde abaana bakomyewo kusomera. Kati abaana bagenda tuukirawa. Abaana bakomawo leero batuukirewa. Era leero landlord alabye tugoba. Essimu yange njitaddewo. Nkakuyiyobe n'aba afunye emmotoka n'akukubira. Abana balina okukomawo ne batusanga ng'olwedde tufunye ennyumba ng'ate zo ssente we ziri. Gwe oli mu kwekekera kugenda kufuna. Olabanga ekyangu nnyo. Ng'omanye emyezi 3. Eno yange. Kati eyange eri waawe banaaba bakubye onookwata nze ngeze kuba mmotoka. Ntesobola kazuke mukubireko. Gye balesebo. Joli ewuwo mbale nsaba kukola mu Mukama wange tunaba kuva wano. Ewa? Nzijjeyo baggobojja. Nze namba 7 wano, namba 7. Ku njumba zo wano. Kale nze kale se kankulinda. Gula wagule. Zati ndabye luziddwawo. Sasa kulambe. Kale. Nango kubasa. Ate nga muli disorganized bulala. Oba ndere yake kicho wachi nkuiso. Mbadde no wa mama nakimuli awo. Kyekinyambye. Mama nakimuli manyi asiko obwogo bwe buwoma. Mwogo manyi olusaba mbasika mwogo akawa. Ni mama nakimuli oba asooka mumeketako. Mwogo we simu. Akawa yana kukonsa nnyo. Simu kale muna. Gambotana lero. Tuli. Mugamba mutya. Bulungi. Akati badde funye mu buzibu. Omukyala byonna yabingambye nga wewe mugambye. Naye kati byamazima agaddala. Sente zaatagadde mu mwezi guno gw'omusanvu ogw'oguweddeko tegere kyovolaba ziganya tuka mu budde nenge ebbanga liri lyonna mbadde kuwa mu budde sente nzireeta mu budde naye kati omukyala yangambye ennaku zino zibaddeewo 3 nti wakaaye yeŋŋamba ye lwaki sososi kwogerako naye nga tetunnafulumya era kati omukazi agenze kwetaba mu mmotoka naye simanyi na bintu gye tubitwala yes obanja guno ennaku z'omwezi leero ziri 15 okitegedde naye mbadde nze nsaba landlord ompeeyo okwata listi weeks 2 nja kuba nsobodde okukwata emyezi 2 gino gy'omanja ogw'omusanvu n'ogw'omunaana nzikuwe naye siina abaana bakomewo ku ssomero kati simanyi bagera tuukirawa mbadde nsaba busabi nga omwepangisa awo atudde ku nnyumba zo onsaasire kuba kati gwe omwaka si gwa 6 nga ndi ku njuuzo ono nsonyiwa ebigambo byoyogera nga tebikwatagana na bwongo bwange. Oba njogedde nsabulizo manyi oba ekikufumbwa pressure. Lidda. Byempulira ate simanyi obadde onsasula bulungi ate sente kati zibuzeemu. Omukyala yangambye landlord mukambwe ayagala tuve mu nju oba omwezi guno sente ziruddeyo. Njuki. Nenyini ate yishe alichoka landlord osobola okwelabira enjuuzo. Abange sibanga ndi mu birooto. Ebyakyata. Enenju ekyali yange. Nange neewuunyiza nategedde nti Aji Musa tasobola kubanga yena akyali na nnyina enju n'abeera nga mukalubo bw'atyo waziwaani oyo omukambwe nnyo bannaayi. Lidda. Kyogamba ennyumba eno kati emyezi giringa 6 neegendereza we tutuuka munaku omwezi 2 landlord akawa watuwa muzungu watuwa mujamani watuwaani. Olabika oyina oli weeru wa kutegeera kwa bintu. Enju temwazigula.
akoroki ejo nafunamu nali njagala ettaka lyange baali balitwala eri omukyalo ne njagala agule obuyumba buno abukole ki abugule era mukyala uno aleeta sente nangamba mukanyiza mubugule obukyalo wange yabusasula omukazi wange yagula wano kati emyezi 7 ndowooza nga nange kwendi ku sente ezo endagaano kwaliko mannyage endagaano twakola mannyage namubuuza nangamba omwami akkiriza maama peshe yena nyiri nyumba zino n'endagaano njirina enju yazigula kati emyezi giri 7 kyogamba era obadde osasula sente tesobola kuyisaamu wadde ennaku z'omwezi eki era olaba nti kati tugenze mu guno omwezi gw'omunaana ogw'omusanvu omukazi andi bubi wano agamba landiroodi atutwala nakati ebintu bibi asibye engugu agenze kuleeta mmotoka simanyi gye tudda landiroodi atugobe kumbe ye landiroodi mama peshe abakazi n'obukambwe obuzibu maama enju bazigula dda nze sizikyaliza Magabo nawereke baafu yange nze ndikugyeko munnange siriiwe wano ndikugyeko waliwo obuzibu tewali buzibu tewali buzibu tewali ate oyagala kiku bonaye bwebale okimanyi gyonipa ebaafu yaffe abadde agisigaza mama peshe webale kusaba webale kusaba nadi oleda ndi awo ngamba nkumanyiiramu nti nga tulaga wa kwe kukubira kulandira loodi najja olandi loodi atusonyire emyezi 3 mu maaso n'ogwokuna munaye atugambye tugira tubeerawo engeri gye tubadde tukusasula obulungi webale nnyo ate ng'otusonyiwa oti mubadde bapangisa bange balungi okuva atusonyire emyezi 3 musooke mweseetinge bwe munaafuna sente munampa ate taata leka naawe ate kugira bwotyo kubanga si kitegeera otusonyiwanga nedda bwe tubadde tufuluma tolaba kati ne mukubira temwegayirira ng'omusajja abasajja n'asonyiwa emyezi 3 naawe va mu muzannyo ono togira ono talina kyatugamba talina mbasonyiye njibasonyiye ate otusonyiwa naawe gwe landiroodi gwe landiroodi ono si landiroodi 101 nze ati olaba ebintu ebimu waliwo omuntu lukati gwe ebintu by'okola oba obikola otya mbikola nga bwobikola omukulu aŋŋambye temulinawe mulagako nze akati kambasonyiwe tulaga baagala sente za nnyumba anti nsazewo nzibasonyiye mugira ati mubeerawo ozitusonyiwa gwe landiroodi wano wuwo wani maama wani nyabo